Njagala okwebaza ne sekwebaza naddala abantu leero sigenda kwogera nga in veil nga nkibikiridde. Njagala okwebaza abanyankole specifically, sorry, era sijja kubeera apologetic ku kino, kubanga mu bantu abasinga abakulu abantuukiridde ne bajja mu ofiisi yange ne bagezaako okufuna essimu yange okwogera nange ku ssimu, n'abasinga baze ku faamu. Gwe ojjukira benzi ezajjano eziringa eyange ne zijjulawo baali baki? Abanyankole mbeebazaamu ak'ensusso ak'okutegeera nti eriyo omuntu akola emirimu ali eyo mukono musajja Muganda, naye omusajja Omuganda ono yatandise okulunda ente. Basatu bakiyise revolutionizing the dairy sector. Kuba babadde tebalabangako muntu alunda nte za zero grazing ng'asukka mu 20-30. Naye bagenze okukiraba nti omusajja alina ente ezisukka mu 100 nga ziri ku zero grazing. Abasajja abo beetindize ne bava ewaabwe, abamu bagidde nga ku Google Map ne bajja ne balaba. Kiba kitegeeza nti abantu abo baagala okuyiga. Babadde buli omu agamba nti gundi musajja gwe watusoomoozezza nnyo, naye twagala okulaba ekintu kino kikola otya. Ente twali tumanyiza ffe, era ente tuziwangaaliddemu, era ente tubadde tuzirabirira. Naye zino ente 150 z'olina wano oba olina okuba ne square miles 2 ewaffe, naye ate nazo ne zitakumala olw'omusana gwe tulina omungi, naye gwe okikola otya? Si kukungiriza abantu abo, naye ekyo kyakulabirako kirungi, ate era kyakuyiga kinene nnyo eri abantu abalala. Abantu abalala lwaki si kuzimba mitima bwenja okukiyita? Eyinza okuba nga si passion yo, si interest yo. Naye kati bwe mubanga abantu bababuulidde mukaabye misolo rentals ku nnyumba batazitaddeko omusolo, lwaki temunoonya awantu awalala wewummulirako okwo? Nentulekeraawo okukaaba twawo oyo. Ekyo nkissaako nnyo essira ku lw'obulungi bw'eggwanga lyange, nti bw'olabanga ekintu ekirungi ekiri awalala gendayo kiyige, tokikoppolola nga bwe kiri. Genda gwe okiyigireko, bw'omala okukiyiga naawe genda okikole mu ngeri yo gy'osobola.